ate n'akakasa kyokka Bambi ababeera bamufollowing olw'okubeera nga babeera bamufollowing n'abamaking okubeera nga bakkiriza obulimba bwe kyokka ate n'abo bamufollowing ne bayongezaayo obulimba ne bubeera nga ne bugenda ne busaasaana like why would you do that? Like gwe n'obeerawo ng'oyagala erinnya lyo ly'olina ku social media oba linnya lyo oba kikyo n'oba following gy'olina ng'oyagala ogizimbire ku bulimba. Omuyimbi Stecia Mayanjja si musanyufu waaviiriddeyo okubeera ng'akoona ku nsonga eno mwana wattu nga kimutuuse nga kimunyiye ng'awulira yeetamiddwa naddala ku nsonga ezigambibwa mbu bamudipootinga okuva eriye gye baali bamututte akomezeewo mu ggwanga erya Uganda n'ensonga ez'okuusiza mu kubeera nga bamukuluusanya mu nsonga z'obufumbo ze zaamuviirako kwegamba ensonga nnyingi zaavuddeyo okubeera nga clarifyinga nina nange gyenjagadde okubeera nga nkuteerako naye nga sinnababeera nga nzikuterako kankusaba mbe subscribing ano ku SMX Media tujja kubeera ngumisi mbuno ki ekigenda maaso about ABCD bannange ekituufu kye kino really bannange omanyi nze engeri gye mbeera busy mbeera manyi abantu abasinga bali busy mbeera manyi abantu abamu bali busy gwe n'ogenda ku YouTube channel yo n'olimba abantu oba ku TikTok yo oba ewantu wonna n'ogamba ebintu ebi really Stecia Mayanjja bamudipootinga bannange nze mbabuulira amazima baamumma empapula. Are you sure? How sure are you? Era yagenda ku domestic violence omanyi abantu munnange balina endowooza nti omuntu batali ku domestic violence bw'aba talikoze bisiyaga bw'aba takoze politics tasobola kubeera ku kyeyo tasobola kubeera Bulaaya. Ate era abo abantu be bamu balina endowooza nti omuntu bw'aba alina empapula tasobola kudda waabwe. Bw'aba alina PR kakati aba tasobola kudda waabwe. Why would she do that? Honey, ebigendererwa bye si ebigendererwa byange. Bwe nali nzija wano siina we nakutuuza nti bannange ngenze ekintu ngenda kikola bwe nti mmale nkikole bwe nti. So if you don't know, keep quiet. Toyina kyogenda vaako then wonobeerawo ng'abantu obeera obawa ever false information abantu bakumanyire nti oyo abeera alimba babeere nga bamanyi bannange baazimumma bannange naakola apiiru ndaba n'apiiru ne bagigaana. Omanyi ndabye video nyingi nno like they are really very many nengamba naye bannange enough is enough. Why would you spread lies just like that because goyagala following? Eteweza na bantu mitwalo 10 only those few that see you then ne batambuza ono nayogera noli nayogera. This video is going out to everyone abadde bawa abantu bange abantu bali abalimba bafanzi bange nze tebannantikkako.